Yes, naye mukwano gwange kankutwaleko ate mu byambalo bya Wakanda Forever. Wakanda Forever agafa ku TikTok kati getuyingidde mu mukwano gwange kusaba sabibwe kubanga gwe okusoso okujja wano o subscribing ku channel eno tulabe nga buli kimu kigenda maaso kola chobokola kuona ku kigambo subscribe okone wali kantu akalinga akade ate tulyoke tukuyingirizeewo gafa ku TikTok nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunda ebuwenda buddu bukoma nsimbi agafa ku TikTok olwalero nkuletedde ebyambalo bya filimu eno gye bayita Wakanda Forever. Jukira filimu eno wali mu kusooka yalimu Omunayuganda kakati yazzeemu nezannyibwa ate mu ngeri y'enjawulo obwambalo abaana bwe baleese buno Wakanda Forever ezanyibwa abaana abasinga nga baddugavu baffe bawano mulimu n'omwana muwala gwe bayita Lupita Nyongo kankulage ku birimu nja kubanga gye bujja mu maaso awo nkuwa baki abazanya filimu eno amanya gaabwe ne bye baliko. Look at this. Wakanda Forever. Yes, kasera kamukwano gwange natejjukira zikiriza nkutuseeko Ebisaawe ebigenda okuzanyirwa mu Omupiira eri mu Qater World Cup. Mu World Cup mu gwanga lye Qater era nga Ebisaawe Bibino nga bwe biri waliwo ekisaawe kino ekigenda okubanga kiyitibwa Stadium 974 kituuza abantu emitwalo. Every stadium in the Qatar World Cup, and the last one is where the final takes place. Okay, so first off we have Stadium 974. This stadium is made from 974 shipping containers. Ahmed bin Ali Stadium, you got really cool neon lights surrounded by training complexes. Here we got Al Bayt Stadium. This one has a traditional Arabic tent design. This one here, Al Janoub Stadium, is the most beautiful stadium I've seen, designed by world famous architect Zaha Hadid. Check this one out from the top. Al Thumama Stadium is designed after a traditional Arabic cap. Education City Stadium is surrounded by colleges and universities, and after the World Cup, students get to play in the stadium. Khalifa International Stadium, this is home of the Qatar national team. And finally, the biggest stadium with 80,000 seats, Lusail Stadium. This is where the final will take place. I want to see Argentina versus Portugal in here.